Daniel Mayombwe ono ng'amaze emyaka egisoba mu 15 ku bwa ssentebe bwa kitambuza zooni mu muluka gw'e Kanyanya mu ggombolola y'e Kawempe akiggumizza nti ssentebe alina okubeerawo paka nga balonze omulala. Ssentebe ateekwa okubeerawo okusalibwa ddawo ssentebe omulala. Ssentebe tasobola kuvaawo ekyasobola kubeeraawo nga tekirina mukulembeze tuba tuleese kye tuyita vacuum. Vacuum kye kyalo okubeerako nga tewali mukulembeze, ebintu bigwawo enkya n'eggulo essaawa yonna byetaaga omuntu anaabituukirirako. Abakulembeze abalala bali ku mitandalo egya waggulu webibatuukirako nga wano ku kyalo wamaze okugwawo mutawaana. N'olwekyo ffe tuliwo nga bassentebe b'ebyalo era tubalibwa mu mateeka agateekwa okulongoosebwa obulongoosebwa abavunaanyizibwa ku nsonga eyo nga Parliament, Prime Minister n'abalala bakola mu nsonga eyo. Ffe tulina okubeerawo paka nga batulaze ssentebe omulala abazzeewo. Ono agambye nti tasobola kuleka ntebe ye nga nkalu olw'ensonga nti emirimu egitambula egy'ebyenkulaakulana mingi gyetaaga omuntu agirondoola. Wabaawo abakola ebyambyono okulemesa enkulaakulana. Wabaawo abamenya amateeka nga batyobola eddembe ly'abakyala oba ery'abaana mu bitundu oba obutabanguko mu maka. Bwetaaga omuntu bibawo ekiro bibawo emisana. Kati tosobola kulina nti paka lwe balironda waleke wabeerewo ssentebe omulamu. Kibirige Musa ono nga ye ssentebe wa Sekati zooni mu muluka gw'Empereerwe e Kawempe naye bw'ati akkaatirizza nti bo nga bassentebe si be bagaanye okuvaako wabula gavumenti yeeremereddwa okubaggyako. Tetuli mu bumenyi bw'amateeka olw'ensonga nti ffe tubaddeko bassentebe abalonde naye gavumenti yeeremereddwa okulaba nti ekuŋŋaanya ensimbi basobole otuzzaako mu butongole. Ekyamazima bwe tuba nti ofiisi twazivuddemu tuliwo katusigalewo mpolampola nga tuyamba eggwanga okutuusa gavumenti yenefuna ensimbi ezisobola okulondesa. Ssentebe singa wabaawo omuntu yenna akuwaabira ng'otadde omukono ku kiwandiiko kyonna mu bumenyi bw'amateeka ogenda kukola otya? Sisuubirayo agenda kuwaabira Kibirige nga chairman wa Sekati, wabula nsuubirayo agenda okuwaabira gavumenti ekyatulemezza mu bukulembeze. Serunjogi Vincent ono nga ye w'ekyebando LC2 agambye nti guno si gwe mulundi ogusoose era kyali kibaddewoko bassentebe okusigala mu bifo byabwe yadde ng'ebisanja byabwe byaggwako abaffe ddi. Twali tukirabyeko mu mwaka nga gwa 2000 eyo nga tumaze okulonda kwayimiriramu naye nga waliwo omusango mu kkooti ndoza FDC yali ewaabye nga tugamba nti okuva lwe twagenda mu bibiina by'obufuzi ebingi tulina okugenda ne tuba nga tulondera mu bibiina. Naye mu mbeera eyo omusango gwalwa nnyo mu kkooti oluvannyuma gwasalibwa era ne batutegeeza nti commission tenategeka oba teneteekateeka kukubiriza kulonda era ne tugenda mu maaso era gino emyaka 5 egyaweddeko be baddira mu bigere baamala mu ofiisi emyaka 16. Ekyo tekyaleeta kubeera nti abantu baalina okufa nti oba baalina ensi yayimirira olw'okubanga tewali kulonda beerosi. Ono akudaalidde abo bonna abaagala okubagoba mu ntebe ku mpaka kubanga obuyinza bukyabali mu ttaano. Waliwo ebintu ebimu ng'abantu banyumirwa ne wabeerawo ekinyumu ne wabeerawo ebigambo by'okwogerako nti kubanga mulina okuvaawo kubanga ekisanja kyaggwako. Ebyo byakwogerako bwogezi. Si ffe tusinga okwetaaga okubeera mu ofiisi, be basinga okwetaaga obuweereza bwaffe nga tuli mu ofiisi ezo. Baatuwa stamp gavumenti ye yazituwa naye tennaba zinona tennakola nteekateeka ya zinona n'olwekyo tuba tukyalina ezo tuyita instruments of power. Ebyo ebituwa obuyinza okubeera mu ofiisi tukyalina okukola emirimu gya ofiisi. Tunaabiwulira anti tadduukirira nduulu. Kabuye Israel, BTM TV Community Report.